naye abakozi bonna bemanyi oba Bungereza oba mu America oba Uganda oba South Africa bwe bamuwe ennaku za liivu ezasatu agenda ku holiday. Era akugamba nti ebijja tujja birima nga ndi mu holiday. Tujja birima nga mu holiday mwe bakolera birthday party, mwe batendingira embaga, mwe balimira ebijja. Ye liivu ye mu kifo ky'okutuulamu agambe naye omulimu guno bannange. Omulimu guno emyaka 5 gye ngumazeemu gumpadde bye gwansuubiza. Okitegedde? Investment zentaddemu ssente zina return on investment yenkana ki? Ebyo bibuuzo babyebuuliza mu hibernation.